Kadamu oyo nataddeyo video ye nga muganda we yalya ssente ze. Kyokka muganda we mukumala okulya ssente ze nayagala ataloge Kadamu ono amuttire ku kyeyo mbu Kadamu afiire ku kyeyo bamukomyewo Uganda ng'ajjira mu box. Imagine muganda we omuwadde ssente ze okuzikubankingira aziridde, kyokka mu kuzirya nayagala ate akuttire ku kyeyo ng'akuloga mb'okomerewo mu box oleme kubanja ssente zo. Kyokka n'ekisinga okuluma nti abaana ba Kadamu ono be yaleka e Uganda muwala we omu omuto yafuna olubuto, ng'ekyamufunisa olubuto y'empisa n'embeera gye bayisaamu abaana be Kadamu ono waatali. So Kadamu video ye nagitaddeyo ku channel era abasinga mwagirabye, naye yagirabye. Era video gy'olabeyo Kadamu avuddeyo n'asiima CEO Michael Uganda olw'okuba nti twagasse ettoffaali ku mulanga gwe ng'abanja akasente ke entuuyo ze ne tukubira wamu omulanga naye avuddeyo ne yeebaza CEO Michael Uganda. Bambi maama message yo entuuseeko era weebale kusiima, weebale kusiima. Abala tebasiima naye gwe weebale kusiima. Kadamu ono ekyenjawulo yanzikirizza munoonyeeko atuwe full interview, full story ekwatagana ku ngeri gye balyamu ssente ze, muganda we lwaki ayagala kumutta, lwaki ayagala afiire ku kyeyo, omwana we yafuna olubuto, mbeera ki Kadamu ono yanzikiriza munoonyeeko buli kimu akitugambe. So njagala nsooke mu batuuseeko Kadamu ono mu bigambo bye nga yeebaza CEO Michael Uganda. Nkusaba video eno gimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Mwasibye mutya ssebo ne bannyabo. Amanya bali okwabwe nga bulijjo nga kirungi nkomeddewo mu kiteeteeyi kyange. Ngenda kutwala omukisa guno okwebaza omwami eyatadde video zange ku YouTube. Webale nnyo ssebo, webalire ddala kulumirirwa bakadaama. Mwebale kwongerayo video zange kuzifuula viral. Era weebale nnyo okulumirirwa omuntu wa wansi okusinga gavumenti ye Uganda etujjako omusolo omuyitirivu. Ate naye tafaayo ku bantu nga bano abababiddwa. Kati nalaba sisita wange gwe babba emyaka 6 kojja waali ku kyala ayina naye oyo lwaki oba tomukubise emmotoka n'afaawo. Bannange ebintu bino byenjogerako siri mu content, tinoonya zi content nzanya biki ebyo nedda. Era mwami gwe bw'onooba ng'oli wiringi okujja nsobola oddukuviira ku ntono okuba nti omuntu mpositinga omwoyo naye nga yalina akabinja ke bwe baakola ekintu ekyo. Era abakyala abajjako mu kabokisi kange nabamatiza naye ate era bwe baakola ekintu kyabwe bonna tebaasigala kyekimu, nabo balina ebizibu byabwe ebibakola ki ebibatawaanya. Nze njogera siina kyentya kuba nfiiririra kyange mwe kirungi baabawa ebyensikirano mwazimba ku byansikirano, nze nwanirira kyange maanyi gange. Kati teri muntu wa famire agenda kuvaayo kuntiisatiisa ate nabagamba ali nekiikamu nja kufa naye. Era musirikireyo nga mwasirikirayo. Naye mwami gwe yatadde video zange ku YouTube. Ndi wiringi okujja okunzijjako interview endala. Siri mu Uganda yeno gye bansibira yendi. Naye bansiba nkola. Ndi wiringi okunzijjako interview. Byenjogera sigamba nti bya bulimba. Abaana bange bonna basaasana baggwawo ewaka. Abaganda bange nga bato bange. Era buli omu zaatwala bagenda bali eyo webityo. Naye nga akansindikidde wano ninkalaba. Abasinga babadde bamanyi nze
yogedde naye nange neekanze bwekanze, naye nja kuba neeyanzizza bw'onooba ozze nkubulira ekisingawo, naye nga bakadaama mwenna mulekeraawo okwesiga famire zaffe, mukolagane ne ku mikwano, kuba akatono ke nnina obudde buno kaliwo lwa mikwano gyange. Abo bakojja bakinaani, basenga, bamaama, baganda baffe be batutta, batuttira ddala, kino nkibagamba. Ne bakutiisatiisa okusiba, bajja kusiba era baguddewo omusango. Nze kati munaye ate abaakola ebyo ne bapalapanya ebyange balina zirifalensi ndowooza zigenda nabbayulikira mu nsawo, anti siddayo bandoopa ku poliisi mbwempigi. Naye nze baatandika okunsiba nga nina emyaka 14 ate nga si kubba wabula kulwana, era ndi wiiringi buli kimu. Ne bwenkomawo ne bansiba, naye tugujja kwaka mu mpambira awo mu ttawuni. Ez'Masaka zijja kuyimirira, ez'Ekampala ziyimirire. Mbalayirira bye byange mubeere bulungi. Wamma ssebo wa YouTube nnoonyaako. Nnyabo obubaka bwonna bufunye bulungi nnyo era nange nembusiima nembwagala. Webale kusiima olw'ekyo kye twasobodde okuba nti tukolera wamu, era essaawa yonna nga ngenda kunoonyaako kubanga okusanga mmanyiiwo, ngenda kunoonyaako tusobole okuba nti ate ojja wano otubuulire buli kimu, kubanga oyagala ssente zo ze baakulyako, olina obulumi ng'omuntu. Abantu bonna bandyagadde okumanya kino biri bitya, bitandika bitya. Omuntu eyalya ssente zo yaani mu bulamu obwo? Weva ku kyokumwesiga mu bantu bonna, kugamba byonna abantu baagala okubimanya, era webale kumpa mukisa ogwo okuba nti wanzikiriza nkunoonyeeko otuwe full story yonna. Nammwe mwenna abali eyo, njagala nkozese omukisa guno gw'omukyalo ono okubategeeza nti eno kyano banange si yange ng'omuntu, eno kyano yaffe. Tulina abagoberezi 36,000, tugenda mu 37,000. Bw'obanga olina obuzibu nga weetaaga ewantu okukubira omulanga gwo okuba nti oyambibwa, eno ekyano erabibwa. Nze mbabuulira tulabibwa abantu ate omulanga we tugukuba nga tuguyisa wano gutuukira ddala gye twagala gutuuke. So teweetya kuntuukirira. Ekisooka seeraga bannange, kuba sirina kyendi. Seeraga ntuukirira ongambe CEO nina obuzibu bwe buti ne bwe buti, ne mbadde nsaba kukuba mulanga, nsaba kunnyamba bwenti ne bwenti. Omulanga tujja gukuba, gujja kutuuka ku bekikwatako, era tujja kunoonywa justice mu ngeri yonna, nga tetulina gwe tukosezza, nga tetulina gwe tulumizza. Ekyo mbabuulira, ate nga tetusasuza, sirina ssente nze zensaba muntu yenna. Sirina. Era benali abasinga obungi munjulire. Kadama nze mulaba nga ali mu buzibu n'ensooka ne mmutuukirira, n'enfuba okulaba nga mmufuna, tulabe nti tuyambibwa. So ekintu kino tukirimu ffenna, totya kuntuukirira. Abasiima emirimu gye tukola mwebale, kizzaamu nnyo amaanyi. Omuntu bw'abanga akola omulimu nga guno n'asiimibwa, mukyala gwe nange ky'okoze kino nange kinzizzaamu amaanyi ng'omuntu nti ebintu bye tukola waliyo abatusiima. Vidiyo zaffe zirabibwa era zitambula. Weebale nnyo, weebalire ddala. Era essaawa yonna ngenda kunoonyaako, twogere, tukole program, ojje otuwe story. Otuwe story kuba n'abantu baagala okumanya. Abantu balina obulumi. Abantu balidde ssente zaabwe empitirivu. Bakadaama bakaaba ssente zaabwe baziridde ng'ate bafamire be bazirya. Balina obulumi. Abaana bwe babonaabonera e Uganda nga baabalekayo tebasoma. Waliwo Kadaama gwe nalabye yaleka omwana we Uganda, omwana we yakafumbirwa mu mali 3, omwana omuto myaka 12.
omwana myaka 12 bakamuwasa emirundi egi 3. Imagine kati bwoba mama ng'oli ku kyeyo owulira otya? Naye ng'abantu bowa ssente zo bazitereke bo balya buli ate munnange onaakola ki? So byebyo obubaka bwebwo mwebale kuba nti ate musupportinga channel eno at large. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbaagala nnyo mwenna abagyekuumirako abasubscribinga mbaagala nnyo. Mugende maaso n'okuba nti ate mwongera okugira omulanga tugukubira wamu ffe n'ennyumba yaffe tukaabira wamu. Tuli ba munju eno nnyumba ffena tuli ba munju tuli abantu 3,600 eno nnyumba yaffe. Bwe tulyanga munnaffe alina obuzibu tuba tulina okukuba omulanga tuyambibwe abeebwe bweru bekikwatako. Mbaagala nnyo mwenna mubeere bulungi mweraba.